Kola mugondi. Kugambye ofuna muntu wo. Siddogo. Samek siddogo tewali ddogo likwata kino ekintu tewali. Of course kale libaamu ne litabagula abantu but it doesn't last. It wears off. I think kubanga akyaliwo mukantuke. Ozaye bamukola ddogo ki? Kamukola ddogo ki? Obali ewa, obati sina lya busoko, obali ewa. Tekamanyi yo neno. Tekamanyi nayo. I think maybe ekirala abantu abakola like would you omukyalo okutandika okukola must we first engeri y'okutandikawo business because for you have started up businesses ngenda okuzina okulaba olina ka screen saver kaki ka profile picture ka kufumba wayingidde mu kufumba n'oluyimba lwange olupya lutanja kufumba mama yazekayo nga mwagamba kweza enjala afumba biki balimba nze aliyo Wanji okawulidde yaliyo abenjala zammwe nnyimpi ziri eri tezisikendeera ama obadde okyambuuza obimazeeko mama ongambye bizinesi kisana ongambye bizinesi who wrote that song by the way nja kufumba nze experience. No, but kufumba is what? Food. I can cook food. Feofe mama fenze manyo kusiba matoke, kusibirako ebinyebwa ate bigana ki. Ntizigenda kwasa lulagala. Olulagala era nkola bwe nti sobola fundikira. Ng'ojja osasula olabo basijisibe. Kuki? What's the difference? Zino enjala zirabira n'omwana wange tebakuze. Ne zibasiba pampa. Ne zibasiimula zikwata ne ku ankle. What you say? Nezina baneri. Wakintu mukikwata mutya? Nezina tulabikala kubanga tuli banadduga tuli baddugavu. Ate okwasaayo maanyi ki? Gwalabeko omuntu eyeekosa. Ne woba nebbwa. You can't. It is rare unless oli musiru. Unless oli musiru. Atakula nno bwati. Mpola mpola. Si byakulwana na naye nga mbirabira bye tuwakanira ani omufumbo. Tukizeeyo ku main point. Byonna bye tuwakanira ani omufumbo. Points. Mujonna points. Abayageza Hellen afumba. Yatukubanga tata yaffe yatukubanga okusiba emmere nze manyi okusiba emmere n'ogikoomera. Bulungi. Mpulira. Nteekako ebinyeebwa byetaaga ki? Ebinyeebwa byetaaga ki ogenda mu box. Okubisiba mu lulagala n'olusiba n'amagezi mpola mpola n'okwata. Yes. Nedda naye kufe naffe nani n'ogifumba aliwo emmere etawooma. Ye n'ezibwe sasiba ttooke ky'omwe fumba omukyere taguli. Ne nguteekamu bwe nti ogu neewooma. Nti amatooke kage galibwa ne gawooma. Ekinyeebwa n'emmere yakyuza n'amagi tugasiika dani n'alirya semundeke nakundeke ejjo olifumba n'alirya bulungi buni bwe boyiro n'olikubamu wali n'oteerako tomato sauce talye kati naawe okeera ku makya n'osooka neweddaabiriza tumbuza keeki omukazi yakoze keeki yani yagikoze simanyi bagikoze come on nawe mulekera abo batutwala butwazi sikulimba nti eri ku side but let me tell you newe side bange wabanga they are the ones doing the mukolo it is okay but I'll send you pictures like 5 magambe I like this and this then waliyo n'omuntu asobola waliwo bano bati namwe muleeta abammwe but let me not being embuzi gye batwala obutwazi ga keeki eri bwe ngegome kyokale nange kumukolo tetuuse keeke tujagala sijjukira oba nagirya nagitya bagikwatirira nnyo ng'egudde nnyo omukolo I think ennaku zino waliwo abantu abazeeba bayita batya abatuyambako beerabidde wedding planners yes of course the expensive naye ofunayo naye era obyekwatiramu naawe nomanya njagala kisente zange zikomawa tuli mu ttuluba lino ne tunoonya naye n'ofuna abantu bo ne bakuyambako anti kati gundi njagala wenti ne wenti ze kala ze zino ezange ne bakwatirako nomanya ekitete kyange ani agenda kitunga gundi ebipimo byange bino bifunye kati mu mungoberere someone help me follow up so that kwezi dajja na tryingamu lulina tryingamu Dioso second abantu abagenda basaba abaami sente ez'okulongoosa awaka okwanjula abana bwe kaatunuulira explaining nina 10 slides mbadde sikutegedde zindi bubi ate kati gwe yakunsesa kiddemu azine tusaba baba ffe sente tuyambeko ewa maama ewaffe okulongoosa nze kino sikinaako buzibu sikinaako buzibu kyokama omugenyi bw'aba agenda kujja neero obeera oyagala ajja kisinzira engeri gye tulina laavu yaffe
kisinzira sente oziyina olumu naffe tukisusa leka nkuli okisusa nga omunno taziyina nze waffe olina okulongosa taziyina naye omusajja aziyina why not asokuyambako kale waliwo we tukisusa naye nga kisoboka ngewaka ngenzere nongosaayo ne mugamba honey I'm short on some money I need some money wabanga musajja atabuzabuza bya kisiru nakuwa doesn't necessarily have to know agenda amwekola toyi yawaka yagudde naye nakuwa nozimba toyi ewaka wakiba kisoboka kale as I said in a percentage but why not it is possible nakuyambako nakukwatirako wasobola nze mwami yange yanyamba mu bintu bingi kati ate kino ekyokubeera nga okwanjula tekubeera waka wennyini ebintu byakyuka kati let me give you an example ennaku zino abaana abasinga abakuliza mu apartment si ekyo abaana ffe bali mu mizigo abantu abamu tebazimba kale twazimba abantu abamu tebazimba tebannabanako ate benasira naye twali tukule waffe twakula kati enzija zirimu obuyumba mami yabuteekateekamu obuyumba tetukyayina waliwo enkoko waliwo obuzigozigo nti badduka okwetaasa obulamu tetukyayina compound kirize kigaane si mbubi what else to do people have places they're hiring out a nice home to be hired you need a home kati ahabo ogamba nti omukole tukolere waffe nti teguli bambuzi ati omukisa mugisa bameka abanjulidde waka omwezi ogujja n'avaayo naye n'ebintu ebyo oba baani babeera mu birabo nze simanyi nakumanya bireka bwe babireetera naye nga nze sikirinaako buzibu to encourage people by the way for good space for butagira mututwaleko ewalungi temututwala mu bufoofo mututwala ne tuyita mu kagundi ate muyita mu lukonko okutuula abako bali eri temubalaba kwambadde gomasi zaffe n'obukondo bwaffe mutuliwe muti ate tubujeemu mutuleke babatwale mulama munyumirwe I think what has to be done kintu tukiteekamu akajanja kangi nti ate balina kuyingira ewaffe ewa taata kukyala kuba kutono kukyala naye oba mukolo nga munene tenti tekyajjaawo ffe waffe tenti tekyasobola abantu abamu bali mu mizigo bakuliza abaana be mu mizigo kati bwana ogenda muteeka mu compound y'omusajja era muteeka mu compound ya landlord so wali mweyambe ife ennaku zino babi hiring omuntu wazibira ddala amaka nga ga hire for kwanjula for weddings why not ate ne mukisusa ne mututambuza oyo Brian yena mukwano gwe yatutambuza eri watwagenda tetumanyi yeggulu tufa nti ate mukono guna kuba waabwe ne tugenda yeggulu waliwo babanyiiza abalala tugenze tuwunya kugambye waliwo otuuka emmotoka n'ogipaakinga ku kkubo mutambule mutuuke wali bwali bwolaba tenti mutukola bintu ebyo temutukola temutuyita ne banno bateekako wano mu kibuga ne bajja banno balinnyonyi bavudde bweru n'obatwala e Sudaani. Come on, people. But you know they do this. And yes, no, that but you is can get a true. simple place. Of course, about to ogere. Of course, you know, I don't see why. Tujja kwogera n'omukolo gujja ku. Tulina okubageya. Ekyo mukikirize mu kigaana. Tulina okubageya. Wano si waabwe. Waabwe wabi nnyo walinga toyi. Tuyina okubageya. Bami butenso zibumuluma tumusoke tuyina okubageya. Ebuneeyongera. Naye omanye emikolo tubeera tugeya. Wano si waabwe. Leka tukugeye ng'omukolo gutiribira abakulonde ng'omukolo namwe mugulaba. Naye obulungi bw'omusajja buliwa amma bano abakola earring n'akola enviiri I think obulungi bwe buliwa kisinzira muntu w'engeri gy'omula ne Brian alinayo amula nti mulungi soka mulinde no obulungi bw'omusajja ndowooza buli mu nsawo naye ekyo nakyo kituufu buli bwangi nnyo n'omusajja alina ekisago aba mulungi obulungi bw'omusajja omusajja alina empisa yes omusajja ng'ensawo etuukiridde nebetaba nga teyitiridde naye ng'asobola okugyayo omutwalo n'agukuwa omusajja akufaako n'okaba n'owulira ng'alumiddwa nze simanyi nakumanya abantu n'okaba nange n'okaba n'olaba ng'awuli naye omusajja oyinza okukaba n'agamba omaze tugende naye n'okaba n'agamba n'olanga tena na kikumi kyakubadde naye nga agambye bamanyi okugamba omalirira tugende you know
obudde bugenda obulungi bw'omusajja buli bintu bitono nnyo bwe biti ng'olabye maama wonootuukira ggwe zitunuulire physical appearance is one of the greatest weakness. So it's kyosooka okwe-eliminating. Kiringa omukazi omulungi. Just saying, if you are beautiful, ebirala nga bi-complimenting. Eba abakazi abalungi. N'omulaba nga mukazi mulungi bannaani. N'akutuukako. N'atandika okwogera. N'ogamba bannaye kino ki kye nafuna. Katalina mikisa yenna awunya. Tana byakolayo. So physical appearance is one of the greatest weaknesses you can never focus on. Okay, so unless otherwise, you can be attracted to very nice people. Ngate nabo balungi naturally, inside out. Nga mulungi aina sente banange ngali perfect. But bulungi kyeki. Era kyo abantu kirungi kiza okuba kirungi kunzi. Sisule nga ntunula. Nze bulungi kyeki bina. Omuntu omulungi ngali physical appearance. Ngali bw'atyo alinga gwe bawumbye jjo. Kati nga bina. Omanyi bina ayagala abantu abalina kakala bwe kati. Gayi wabagala beru yeru. Ye kakala bwe kati nga katono nga gwe nga muwanvu. Kati eri. Nga toli muwanvu. Nga muwanvu ye bina. Nawajango oli muddugavu. Nga gumitse. Enfala bamunaye nera gumitse. I know. Kibebi kiri awo kina kutama tono tono. Sakala butono tono nze. Ni muti kyogera mpola mpola. Kiwe ekitiibwa. Tekiswaza. Ekyo ate kina liiso. Tugenda. I'm just saying. Tugenda. Mpulira agumidde. Yeah. Bitu byokunyoma bino byo bikyagaanye, but I'm trying. No, because yeah, like I first look at him when I'm not attracted to him at first, get a more audience. Yes, which is very true. All of us. But attraction ekibi tugitwala mu ngeri nti ffenna tunoonya ba Brad Pitt. Tunoonya ba Will Smith. Naye ng'ate naye alina omukazi eyamumaking. For people to focus on him, alina abamumaking. For us to notice Will Smith, mukazi we yakola omulimu munene nnyo. So it's not... Naye era mu bonna n'alondamu. Nga keeko akantu ke. Tekalina liiso agenda nako. Bane bakamukoma wandoza obeeno. Keeko kennyini kamwenda nako naye akyaliwo. Okitegeera. He's not living. Unless he will live. Naye wali. Natural. Zuka bwendi nina abafeesi yange n'enterera and I do what I gotta do. Oh, mune abalala mune bagamba mbuno bo kye bakola. Neziruka mu kigo neddaabirizaako anko. Nomala n'okomawo. Wasiso kyanno. Sirwa Range Rover. Sijja kusobola. Ate nziruke no. I make sure I look decent enough. Kale ne mmunyira kamwa. Ayenga, it is natural the whole way. Muviri guli eri, bwana buli eri. Tuvayo nabwo. I should actually take a video in the morning one of these days. I should do this stuff. God. Should see us. Ate kati wabera n'abaana tewakyali space. Muba muyingira ono akana kakali uli kali kasudde biki kali kakute mu ngato zo kali. Eshegeza be bana abambala ebitishati bya promotion. Bulungi. Bana abambala mu t-shirt gwange. Kakawaleko omwana ku mutwe. Yes. Nka mukubirako. Kyakola yoki. We life to go. Tukyatambula. Bana eshegeza ko oyambalira kubo. Nedda mwambalira sigambe nti nfaanana binyonga ekiziina. But I keep it natural as possible. Kubanga sobola keera akaana ate nzize kati jukira now we have a baby who eats on time and there's that technique naye omwami agenda kola ate tulina asoma era niso okusoma. So ate watayagala mukozi byonna abeere nga yabimaliriza waliwo bewekwatiramu. So I don't have time to go for makeup and what. No. Si by'omuleesu gwange wano anka akimanya ekiri munda. N'ogira. Ate dduka. Yambala. Mugugu ng'ogwange. Gwandi bale nagwo gufu. Emmere ya baby. Ate n'agenda ku ssomero. I think it's the best way is to leave it natural. Ebe tutandika nti tujja bimalako si birungi. Kati nja kufumba what inspired you to write that song? Daily experience buli omu akiyitamu. Bantu bangi nnyo. It is.
Kiringa abantu abayimba ku love, abayimba ku babbi, abayimba best friend bawe babakola ki. It's normal. Nja kufumba no matter what really. I'll stay. naye banaye omuntu akuproposing yasiba osinga kaagala nekagamba kyova nkugambye ze bwe nalaba propose Because I thought I was going to say no. Because of me. My elder sister was like this. I don't know. nze nalowooza nti ogenda Wagamba ku mbaga ndi ku mbaga exactly nani manyi video shoot nga tekisoboka bakuba 1-0. Basobola. wali oli soba Katonda wange w'amaanyi nnyo ate nno twali mu laavu y'amaanyi yaffe yali secret ng'ekula si bino byakwejala byakweraga nti my husband no I don't claim atali wange omuntu wabeera naye wano ne bwe sitateeka ku social media nkulaba kikyoli if we give ourselves time I see what you want nga twakatandika ndaba how do you relate with people how do you talk to people kubanga era guba gumubiri oba olina omuntu ng'ogende waawe essimu zijja kubwa ojja kumanya nti alina abaana olumu tomanya naye era omanya tiwaliwo amulwanira so I don't need to shout it so by the time we decided ekintu kyaffe kyali kiri yali agumye yali amize pistol naye kati soka ombulira so nakugamba tuwagamba bebi ng'oyanguye yabimubuuza byonna namugamba oli sure sure he was like yes it is you I was like we go tewakabamu buno sitera kuba na buzigaziga nze nabuuka naka video kango bakagendawa nabuuka I was happy. It was a good feeling. But it's not something I expected. I was like, are you really sure? But he was sure. Maichi yambanga no mutu goli naye ali sure. Ate kati nze nsandi mweralikire nze nali neralikira gwe kubeera sure. Bonna nange my sisters were like and you are you young? Are you ready? I was like because banange you know at the peak mukama nalyoka noga katrash yaleta luli I know but I think nayo manyine ebintu bya mukama era nga etugamba like also me much when my husband asked me tashirinti kye kimshe nali nize kye nali ntunulira we were together yeah but I was not like we are ending up together. I was like you know kijja we're going nalimo kubogage balala tugenda wani adako but no but I'm saying yes it is something that was natural. So when he asked me sinaka asiba munangi it was more like and then Rasi was being shocked and then kumbe yeah bambi but it's nice abantu abasinga balowooza you have to first show us mwebifananyi and no one had seen us by the way no one it came as a shock actually birthday there was no clue at all kufumbira mukazikiza so kombuulira tukoze tutya naffe okufuna Range Rover wayita Wayita wasenga nantume ago sijja kugabawa nekwana esigalina mwana wa mama banno ze kasala z'aba mama baffe walange simanyi z'aba mama baffe anji nveeyo tewali ansi ate singa mbadde njina sandi gakuwadde right ojala ogakozesa ku bwange yennyini ndeka n'agula ey'okubiri ndeka mpozi what did she post bayakugamba that's when you know bitegeera nagamba ate bannange bamukoze eki kubanga yateekawo n'agamba like as if you know when you buy a Range Rover that's when you get to see your true friends nagamba ati bamukoze eki mukazi wattu naye nengamba kituufu kubanga nange we nagula eri nga iso some people nengamba what's up ate olwo wetuuka ku Range Rover ng'ate olina sipaasi Romeo still no people are laughing here so nengamba Helen Range Rover bwagikuze ne balekera okukubira amasimu so people are like no I think it was more I don't know it was just a caption agitwala wagitwala kana isimanyi kyagintesaayo Auntie, the thing about friendship is sometimes omuntu bwafuna one thing I've learned when you have no one wants to give you bw'ofiirwa balowooza ojja kwemalirira bw'olwala Range Rover ye mulabiri
But your true friend will not probably you have the Range Rover. Zagwawe za Range Rover weziri naye mukazi tumujjanjabeko mulwadde. Yes. Naye mukazi musanze kubo talina mmere emotoka kamuweeyo olukumi. Bagamba nti kati Helen okuyimba alina ssente buli kimu akirina bino naye olaba. Olabira banno waliwo abasigala na kusupportinga alaba bagamba yi lwaki tobiva mundu aba buli kimu kyoyagala okiyina. Otuuse. But a true friend will support you because they know the hustle, they know where you're heading. Naye olaba ne waliwo ne yasoma naawe akugambye Lukoma, you people you don't grow. Twabalabanga mu P6 ng'ali mu kirasi yali mu kirasi kyo yankweka yaba yali mu S6. But she was once in obsessions. Ekyo tukimanyi. Kyekirala wa P6 competing with Lukoma in size. Dorini has things. What is this? This is a hip. Mama wesimi. Plus we don't have. Yagala kutuuka wano. Yatuuka wano. Are you sure? Bambi abakyala baagala kusigala nga batono. Kiki nga muno talina wakwata. Nedda. Gwenga wakwatawo. Ye yagamba ayagala wano. Asobolawo. Bana isoko yana yatunyonyola yogera nti yasoma na MP6 taneesibaako. Nze sina muntu gwa primary gwe nasoma ye gwe nzijukira. Naba secondary a few of them pozi ku campus. Taneesibaako. Akugambye. Natera okubalera akajo. Mpozi yalimu S6. Nswaza bali bakulu be bali abakulu Kibiwo abantu bakulidde nabo ku TV babo bakulaba. Bene weka ntugwe tokyuka ne mu obsession boti bo wali. Olimba nakyuka mukko naawe. Nanyindo ngeri bwetyo. Teyagejja ate ne nafuna obuto teyagejja najitya. Nali teyakyuka. Helen. Onseseza leero mbulya n'olubuto olunnuma. Mubanziruke buddusi. Naye nga it was really nice. Tulina okuzza. Mwina okunziza. Mwine tooke. Muleete naye mutereko sente. Anti mwabaga malooza sikisobola. Mutereko sente mulabe. Tugende. Zempaate tooke mami yatukuba. Aje obugalu muntaka. Kati naawe abaana obayigiriza oba kati bo bali balina kubeera. Nina balenzi. Bina balenzi. Kama yebazi. Naye onoobakuza banaye abalenzi munaye bamutabakuza. Basobola tasobola bampansi basobola. Anti munaye mubakuza naye ate ne batandika okubeera ng'ate batulugunya obwana baffe. Balina obutulugunya bo balenzi balungi. Ate uno anoonya appearance kati gwe lindako livubuka lyange ligenda kulamu 18 yawo libwe litindo geggwe. Sisobola butakuloga. Anti ate abaana balenzi tebalwayo omwana akuyimirirako awo obirangere nzigogofu nina omwana wa muganda wange bamuta Adnan nga mulabe enzolooza is 25. The boy is like 18. Bwe musiima. Nja kukuloga. Ebyana byaffe tugenda bikuzanga birungi mukama atona biyambe ebibere bya ssente. Abasajja bikozi. Naye mubiyigirize nayo birina okufumba. Still nja kuloga ekino ekikkiriza. Helen mubigambe konti ebirina birina of course. Birina otuyambako okulabirira abaana. I believe, I hope it works. I know it will work. Engeri gye bankuza genda okuza abaana bange times more. Ngenda bayigiriza okufumba, mbayigiriza okwoza, mbayigiriza emman ffe twava eno. You want to gain, you work for it. Si bino byabwerere nti mami alina Range Rover kati ate nnogera kigenda kutambula kirinyewo boda. Naye oba lwaki baatukolanga bwe batyo? Nate byatuyigirizanga. Ng'oli ku gundi olinnya taxi naye ng'emmotoka weeziri mu paaka. But batuyigirizanga naye ennaku zino kimanya abaana tebakyamanyi na paaka gyeri. Abaana tebamanyi paaka gye ziri. Abaana tebamanyi paaka. Omwana oyinza okuba nga bamugya ku ssomero bamugyayo bamutwala bamugya tamanyi. Bw'omulekayo ku ssomero ngamba jangu ewaka wekka. Abula. So we should tulina bajja mu Katonda atuyambe tubayigirize mugende ku ssomero school bus iyo balina mwe baba bagenda mwanguye. But it's possible, it's doable. Naffe babitukola. Babitukola nze ndabbi bikola. Tebagenda kunnema. So that olumayenda kwanera olusi tobeerawo. Naye tebajja kunnema. Naye abalenzi bakwamu naye twagamba tuguuminga nnyo abawala naye ani aguuminga abalenzi. Tubabuulirira kwogera na Mukama. Tweyanziza tweyanze. Nange nsiimye. Bannange. Nze niza kayimbako akalala.
ndeeta naawe katusoka ulize nja kufumba kwekali ku platforms zonna Hellen Lukoma, Spotify, YouTube kwekali dulina linayo kikyoliko wamma gyekali nja kufumba yakuswala kasita ndi naawe wano kati kiwedde akayimba nja kufumba gyekali bonawe buli YouTube, Spotify yonna bannange ba uploading ba downloading buli kimu bateekeyo akayimba tukwasiza amaanyi tukyaleeta every day in and out. Banaye, that is good. Nera banga ine obera ne mugundi ina ne studio sessions. Ba mu studio. Actually before I came here I was in studio. I have to work. Kyagala kikuseeza naye otuukayo. Naye gwe toseera abantu. Of course imbaseera ate what comes tujja kusalako. Nja kusalako naye mumpe ku mirimu. Nonya sente bazadde bannange. Kusabirako. Banaye tunonya sente bazadde. Mutuyambe mutuwe shows. I'm ready to work. Banaye abantu munne they think I like that you're hard working omulala yandi baddawo nga yayagala kukola ku njala ze. Nego yagala kukola ku kasente ko. That's what I was even telling people. Naye nabasuubiza ne ku radio genda kujja. Nzija ddi? Mu mwezi gwa maama. Nzija naawe kyawedde. Kiwedde. Ononkwasa. Bannange. Sigwa next month. It's next month. Yes, next month. Mothers bannange katufe bagenda okuwa ebirabo. Hey! Walala. Wakati bannange. Oyina okunze simanyi nange nkiri. Banampaayo luno. What? Mothers. Naye bambi, that is very good until no. Oh God, I need to do something for my mom. Oyagala kwekolera akasente ko. I'm in shock. But everyone does. It's different. Sente empe nazo nungi naye ezizo classic. Oba oyina n'engeri gy'ozikwatamu. Ezizo zibeera classic. N'engeri gy'ozongera kiringa a well amazzi g'ogula n'amazzi g'ogenda ne weekimira. Okozesa tonde. Naye lino gono gosanze bwali ajabula bujabuzi. You learn the value of money when you make money. Kiwedde. Learn the value of money when you make money. Yes, bannange kudembe bampe emirimu banyambe. Wiki namba ndi kugwe. Kiwedde naawe. Nankwogerako. Yes, bampe nja kufumba kayimba kabama kabuzola. Amen. Kiwedde. Nange during that. Kyawedde. Kuteka ku TikTok ne ku YouTube. Aya katogena kunkwata ensobi zonna mukama wekisa. Nete tebali nsobi. Insobi. Nzogamba nagamba abaana tebafumba bakole ki? Abaana bafumbe onsanyusizza. Gaza n'otukuba poma wato badde mutuufu muti mwabaliyo mwabafumba mwabagaba. Bana banakunyiriza naye. Bana nakulingiza. Tebalaba nayo. Uve wano. Bye.